Libadde ssanyu jjereere ku ddwaliro lya Atuturu erisangibwa e Kuumi nga famire ya Vision Group ekwasa abakulira eddwaliro lino emifaliso 35 nga tebannabakwasa mifaliso abakozi mu ddwaliro lino nga bakulembeddwamu abakulira Fred Malinga ne District Education Officer John Apolot basoose kunyumyamu n'abakozi ba Vision Group ne babannyonnyola embeera mwe bakolera. Eddwaliro lino liri mu mbeera mbi nga ne we balongooseza tewali luggi. Linda Mabike okuva mu Vision Group ategeezezza nti oluvannyuma lw'okusoma olupapula lwa New Vision mwe yasanga eddwaliro lino nga liwandiikiddwako nga liri mu mbeera mbi, bateekawo kampeyini eyitibwa lukumi nga ssente zino zikuŋŋaanyibwa abakozi ba New Vision Family okutuusa lwe bakuŋŋaanyiza obukadde obuwera ddala 3 ne bagulamu emifaliso okuyamba abali mu bwetaavu. Bwe twamala okuŋŋaanya lukumi nga ffe ba staff ba Vision Group ssente zaali tezimala bulungi naye ne ntuukirira abakulu ba Vision Group ne batukolera top up yakakadde kamu n'omusobyo ne tusobola okugula emifaliso egyo. Ono asabye abantu bonna ab'omutima omulungi okuddukirira eddwaliro lino. Abantu bongerwe okuvaayo naddala ebitongole ebirala ng'ebirina ssente. Ekitongole kyennyini kyo tekirina ngo kisobola okuba nga si kyekitaddemu ssente, naye nga ffe abantu ba staff basobola okwekolamu omulimu eyo yonna yonna gye bali nabo ne bakola ki? Ne bakola ekintu nga Vision Group staff kyekoze. Bwe tutuuseeko ku zimu ku waadi tusanze obutanda nga tekuli mifaliso nga n'okuli emifaliso mikadde nnyo nga bataddeko buveera. Abajjanjabi bajja n'emmere yaabwe gye bafumbira ku ddwaliro lino era olujja nga bakuŋŋaana nga balya. Waliwo ne munnamagye yawummula Meja Kanuti Akorimu ow'emyaka 85 nga naye asangiddwa ng'alumizibwa ekirwadde kya ania. Akulira eddwaliro lino Malinga yeebazizza New Vision Family olw'omutima omuyambi n'asaba gavumenti ebadduukirire. Express our gratitude to the Vision Group for the support of mattresses. This support has come timely and we have been in a very bad condition. Most of our wards, especially the maternity, was running without mattresses. Sise birungi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.